aloga eggwanga Uganda kirabika alabika ina wali ku mulabba waggulu atulaba. Guess what? Breaking news. Emikisa gya Uganda okubeera erimu ku mawanga agalondebwa otegeka Africa Cup of Nations w'omwaka gwa 2027 kirabika guyise. Nkiddamu Uganda eyinza obutabeera mwaga amawanga agali galondebwa okuteekateeka oba okutegeka omupiira oba empaka z'omupiira ku lukala lwa African Cup of Nations. Bampita kali lugambo Pro Max Simple MC kasitondaba oyina kukola ekigambo ekyo kirimu kyokka giteekeko share. Tambuza video ogwange gwakuwa lugambo ogugwo gwa kusaasaanya lugambo. Wembanga nange nkola ogwange nendunoonya nendubaleetera kijja bakya buli azamanya gwe muganda wange okulaba n'otatambuza video kati givuge. Now oluvannyuma lw'okuba akalulu eggwanga Uganda lyalondebwa nga erimu ku mawanga agagenda okuteekateeka oba okutegeka empaka za Africa Cup of Nations. Muno mwalimu eggwanga lya Tanzania, eggwanga lya Kenya n'eggwanga lya Uganda. Era gwe ssebo banya batulaba abakungu mu gavumenti batandika okuteekateeka okuzimba ebisaawe era omusimbi gwatandika okutokomoka kukakkana nga waliwo ekisaawe ekizimbiddwa mu Hoima City kye bayita Hoima Stadium. Gwe ssebo banya bandaba as we talk right now waliwo n'ekisaawe ekiri mu stage y'akamalirizo mu Northern Uganda kye bayita Akibowa Stadium. Kw'ossa n'okurinovatinga n'okuddaabiriza ekisaawe ekimanyikibwa ng'ekya Nambole Mandela National Stadium. Now akakiiko akakulembera omupiira mu Africa kamanyikibwa nga CAF kasindise abakugu okujja okukebera okufefetta n'okulaba ebisaawe Uganda beyazimbye basobole okubanga babakkiriza okwetaba mwezi ensi 3 ezigenda okuteekateeka Africa Cup of Nations. Bassebo ne bannyabo bagenza otuuka ng'abazimbi Hoima bakola gadibe ngalye. Basoose genda Nambole ne bagamba Nambole tetuukiridde ku mutindo tetusobola kuteekateekerawo mpaka zino. Olwavuddeawo abantu baneeno ne bayolekera titititi mpaka wa guess what ne bayolekera mpaka Hoima. We batuuse Hoima ne bagamba ne Hoima nayo teri ku mutindo kuteekateeka Africa Cup of Nations. But remember, ladies and gentlemen, gwe muna Uganda, sente y'omusolo etokomoka billions ne billions zaweebwayo basobole ozimba ekisaawe kino nga bakakasiza Uganda nti kigenda kuba kituukiridde era nga kiri ku mutendera gw'ensi yonna okusobola okuhostinga emipiira gyaffe waneeno. Uganda faces challenges nyingi nnyo. Remember Africa Cup qualifier. Bassebo ne bannyabo tetwasobola kusambira waka lwansonga era CAF yennyini yagamba ebisaawe byaffe tebituukiridde na mutindo. Tuba tuli awo abakulu bawadde hamu na kivubo agiteeketeeke. Bassebo ne bannyabo enkuba buli weetonya munna kivubo tewasala yadde ekikere emyala ne mukoka be baana baliwo. Kali lugambo Pro Max Bampita Simple gitaakeko share. Luno lugambo lugenda kumpoomera ate nga nina okulubawa. Now gwe ssebo bannyabo andaba ku mukutu vast strange ne empire ndi wano okutegeeza CAF ekitongole ekitwala mupiira mu Africa kyavudde ne kiwandiika ekibaluwa namutayiika ekibaluwa ekiraga ebyo ebisobyo ebiri mu bisaawe by'eggwanga Uganda. Ekiwandiiko kino nkifunyeeko kopi bagamba nti current readiness and key challenges. As of February 2026, none of the proposed competition stadiums in Uganda fully meets CAF Category 4 requirements. Uganda's AFCON 2027 infrastructure program is currently in mixed phase of constructing, upgrading and operational redesign. The country's infrastructure delivery rallies on the 3 main stadiums project. Number 1,
basoose kumemetula kusesebula na kubebentula ekisaawe ekimanyikibwa nga Hoima City. Remember, bino byonna bigenda mu maaso. Waliwo bannayuganda abeewoza ssente ne bagula amataka ne bazimba ziwooteri ne bakola buli kimu mu bifo ewali ebisaawe ebyo nga bakimanyi nti Africa Cup of Nation singa anaasambibwa ne Uganda because ino emipiira ugijja mu Uganda bassebo ne bannyabo ikonomi yaffe naye ebeefunamu. Simanyi bamukategedde. Emipiira gino giba gigenda ssambibwa Uganda naffe tugenda funamu. Abadde atunda chapati ebitaano kwolwo lunaku agenda gitunda 1500 afunemu akasente akangi. Take an example mu abali balabe ku mupiira gya post primary oba umeya ebyo bikopo bya high school eby'amaanyi. District etegese mubeeramu abantu bangi nnyo. Okategedde? Now basoose ne bakunyonyola ekisaawe kya Hoima City. Hoima City Stadium, a newly constructed stadium requiring operational redesign. Operational redesign. Now, government, although the stadium structure is completed and operational, several major operational deficiencies were identified. Key issues include newankubadde ekisaawe kye Hoima gaggadde gali kwoleka kyaggwa era nga kikole bakisambiramu naye waliwo kye bayita major operational deficiencies were identified. Key issues include absence of clear segregation between spectator categories, cross-saturation between media, VIP, teams and general spectators, non-compliant referees dressing rooms, non-compliance of players dressing rooms, media facilities below AFCON standards. Media facilities batadde mu kizimbe ekyo tezituukakana na mutindo gwa AFCON. Tubadde nga tulaba VAR mu mipiira gy'Ebungereza bassebo ne bannyabo abazimba ekisaawe ky'e Hoima tebatuukiriza mitendera egyo. Kali lugambo Promax bampita simple tugenze mu maaso ne bagamba mixed zone incorrectly located within the competition area, limited operational buffer space due to stadium geographical location. Kano ka buffer, limited operation buffer space. Bannaye kano tikaera ka internet sigenda kubalimba naye kyemmanyi kirabika ndowooza bagenze okulaba nga geographical space ya Hoima weeri wabadde tewasaana kubeera kisaawe. Nkulaga nno bakulaga ensonga ezimu ku lwaki bagamba Uganda eyinza obutateekateeka Africa Cup of Nation. Naye nga waliwo abasajja abeepalawuda tuguddewo ekisaawe olwo yagamba yakubidde oli amasimu abazimba ekisaawe kyegundi era abamu ne batukamba n'okugamba nti be bazimba ekisaawe era mu kiggulawo beepalawuda. Naye nga remember eno ssente yo gwe alaba vidiyo eno nange abawa omusolo abasinga beepalawuzi nti be bakikola kati bassebo ne bannyabo be badde beepalawudiramu babigambye nti gano gadibengalye vuga video. Current position of the benches causing a major view obstruction from the stands. Kwegamba oba ssente zaali tezimala I don't know. Abasajja balina ensonga 1 2 3 4 5 6 7 8 8 reasons. Major operational defiances ze bagamba nti ekisaawe ekyo kirabika tekiri mu mbeera esobola kuteekateeka mupiira guno. Ne bagenda maaso ne bagamba nti while the stadium structure is completed, significant operational reconfigurations is required to meet AFCON standards. Kati gwe ssebo banya bandaba eyo bamaze ogimementula bagitadde wali omusajja n'agenda maze n'agenda dda ku Namukadde. Number 2, Mandela National Stadium, Kampala. Existing stadium requiring major upgrading work. Bassebo ne bannyabo abasajja bagamba ekisaawe kino kyetaaga major upgrading work. Mujjukire emabega kaawo
bakwata sente ne baziwa abasajja baddaabirize ekisaawe ekyo kituuke n'omutindo gw'ensi yonna. I strongly believe you guys remember. Era Anita Among nga NUP emaze okugoba Mpuuga ku bwakamishona, Anita Among yatuma Mpuuga agenda alaba emirimu egyo akomewo alipoting. Mpuuga yagamba ekisaawe baakimala. Ekisaawe baakimala. CAF egambye ekisaawe. Egambye bino bigambo bya CAF egambye existing stadium requiring major upgrading work. Mandela National Stadium currently presents major compliance gaps with CAF Category 4 requirements. A large-scale upgrade project has been proposed, including partial demolition of the stadium. Partial demolition of the stadium. Ekitundutundu kya Namboole balina okimenya. Structural expansion, roof replacement. However, the initial 15-month construction timeline is incompatible with AFCON 2027 delivery requirement. CAF has therefore recommended revising the upgrade strategy to emitima giba kuba. Basebo ne banyabo. Simanyi. I don't know. Naye nga mu mawulire agaliwo kyekyo. Ebisaawe bya Uganda byonna bitubaleeta owaanisa. Ekitongole ekitwala omupiira mu Africa ekimanyikibwa nga CAF kigambye ebisaawe byaffe kasasiro. Naye nga sente yagenda, remember and trust me, bagenda kungira bateekemu endala. Amanya bampita Simple MC ku Mukutu. Kali Lugambo Promax eyo code name kati givuge. Mubere bulungi mwera.